Events zino ezigenda maaso tuzenga tuzisomako ebbanga ddene. Kwana bagamba nti foreign policy zino wezinatandika okureactinga mugenda kuziraba reaction yazo. Kubanga nabagamba ebintu by'embasomesa byonna birabibwa. Biri seen. Okitegera ekintu kino. Naye ate ekintu ekisinga okunnyumira ddene eno egende ba comrade. Mulekeraawo okwetema amaganzi. Nkiddamu mulekeraawo okwetema amaganzi n'empayipayi nga mu interpreting ebintu bye mutategeera. Nsaba busabi. Abantu bano bakyadde ku kitebe kya NUP. Basooka ku kitebe kya NRM nga twakava mu kalulu ka Nalukoola nga twakavaayo. We bavaayo bazze ne bakinembaga bajja ku kitebe kya NUP era bagenda kukyalira n'ebibiina ebirala. Okitegera stage eno gye tuliko nabagamba ba Democrats balina okujja mu Uganda era abasinga bayomba nnyo nga tunaasettero semberera akalulu. Kakati ate ekintu ekinsesa buli omu akutte kamera agyetunuzaamu interpreting according ku mutwe gwe. Bannange foreign policy tuzireke nabe ne Eddie Good Life naye ku luno ya interpreting ze foreign policy. Bannange foreign policy tuzireke nkidamba comrade sibakaka naye mbasaba busabi foreign policy tuzireke. Foreign policy nzibu okuinterpretinga kwanyiza okubanga netunuzaamu kamera. Nze video emu gye nkola bwenti entwalire sawa 10 ku mwenda okugi interpretinga. Yizo kwachi kwa events nga zimaze okuyita olwaki foreign policy eno etambulira ku 3 E's. Etambulira ku experience, experiment, expectation. Experience y'abazungu bano yatandika ddi okujja ku kitebe kino. Experiment eno gye tuliko olunaku olwaliro okujja ko dictator tugenda bateeka mu tutya mu experiment yaffe okubateeka mu position gye twetaaga okulaba nti babeera ku side yaffe. What do we expect from them? Twagala ku lunaku lulinga tusituse European Union etwegatte emabega. Nabagamba foreign policy calls for international intervention. All Democrats to rally behind us. Kibaita foreign policy. Number 2. Foreign policy oba revolution etambulira ku kintu kibaita PSE. Bachita policies, system and events. Kabitambulira. So, gwe nawe batomanye ebintu ebisatu. Nkusaba foreign policy gireke. Kubanga egenda kufuulanga fala. Ate ngo badde oyogera bulungi. So, ba comrade mbasaba, yes, muli nnyo ba good commenters, muli ba explainers, but we don't explain foreign policy. Policy we teach foreign policy. Okitegera. So, mbasaba mukakane, relax. Buli department erina abagisobola. Shama, I'm specializing in foreign policy. Bine bintu twabyogerako dda. Kakati nkunyonyola mu Uganda we tutuuse. Stage eno mugiraba. Mulaba musajja ebigambo byayogedde. Yayogedde ekigambo democracy emirundi egiwera 6. Nabagamba revolution eno yayita mu kintu kye bayita democracy ne human rights. Era n'ekimu kye banenya bana abamu be nalabye nga banenya abazungu bano. Abazungu bano ba hypocrite lwaki bakwatagana ne Museveni. Nakugamba eno revolution etambulira ku ntegeerayo. No, revolution eno etambula according to its pace. Yekuwa pace. Omuzungu ono takwatagana na Museveni. Ekyo kimu. Omuzungu ono takwatagana na Kyagulanyi. Ebyo bibiri. Omuzungu ono akwatagana na Uganda. Policies zaabwe zikwatagana nabo na Uganda. Ensi yaabwe ne Uganda wekiri. Yensonga lwaki Muhoozi Rugaba tasobola kukozesa uniform ye n'afulumya embassy atenga gwe munansi civilian wa bulijjo osobola okufulumya abantu bano. Okitegera ekintu kino. Policies zaabwe zikola. For endagano ze basayininga bagamba tugenda kufundinga health sector tugenda giteeka mu sente. Era we kitukanga kya kuteeka sente mu health sector nga financial year ise bazireta ne baziteekayo Museveni n'azibba. Kati bote bagenda kujja bakugana nti Museveni yakubyeko sente muna Uganda situka. No, oyina kozesa common sense. Naye mbagambye wali tubadde n'ekintu kye bayita fake opposition. Akalulu ka Uganda okuva Museveni lwe yajja abantu bano bakateeka mu sente. America, Bungereza ne EU bakateeka mu sente. Buli kisanja Museveni kyabya akalulu ako. Neli bote bajja kuga nti twamuwadde sente n'akabba. No, gwe muna Uganda gwe. Kubanga mu American foreign policy mulimu ekintu kye bayita understanding American foreign policy. Buli kulonda electoral commission eyina okusensitizinga muna Uganda n'emusomesa rights ze mu kalulu. Tebabikola. Fe tubikoze. Kati gwe ngojjango onenya abazungu abo sente bazitaddeyo. Nakugamba tegeera nnyo police z'abana abantu engeri gye zikolamu. Police zino zikolera mu ggwe. We twakeera ku machanga Eddie Mutwe bamukutte. Eno CNN, eno Al Jazeera, eno DW,
eno African News zino zona ziri mu control yabachi yaba na abantu lwachi batambuza message gwe kubanga wagiteka ya Eddie Mutwe no creating alert ne mukusituka bana abantu tebasobola kujja kukubira mu 7 they work through you they operate through you baitira mugwe kati ngatonda nenya abantu bano gwokozeewo ki then number 2 esawe no nenya national unity platform ginenye enkwatagana yaba na abantu ne mu 7 lwachi mwakiriza okubeera ba opposition mwachikiriza ne mugamba katwanire mu policies zino yensonga lwachi twateka national unity platform tuina leader of opposition teri leader government yonna ebera ne leader of opposition kitegeze leader giti fetwali gitibayizinga government yeno wadde yatubba akalulu ntumugamba katukulwanyise nga tuyita mu policies yensonga lwachi leader of opposition ali mu parliament omulimu gwakola si gwa bulijjo commissioner wa parliament omulimu gwakola si gwa bulijjo tulabise system okulaga ntino democracy wadde wali naye ali mu kizikiza twagala kumujja mu kizikiza ekintu bakita faked democracy abamba bakita fisad democracy nenze nabagamba kiyita fake okuva mu kintu kibaita fake kati gwe munna Uganda gwa ino koleze ttala n'okwata democracy ono ali mu kizikiza n'omujjayo mu kizikiza n'omuteeka mu light bado ne bamulaba yensonga lwaki twakwata byonna bena mu 7 byakola okulinnyira eddembe ly'abantu okubba akalulu ne tubitwala paka mu Oscars ne tuva ne tugenda mu US Senate ne tugenda mu UN ne tugenda mu UN Summit ne tuva ne tugenda mu UK Parliament ne EU Parliament nayo ne tugendayo kulaga nti no democracy ali mu kizikiza oshegere ekintu kino era nakugamba identifiers kwotegera nti ono omuntu mukubye abantu bano bali reactinga then golwanagana naye addukana nonya alternating policies oshitegera kati nga tunatandika ku interpretinga bintu bino mu ngeri yo nga gwo omutwe gwe gukuweereza oyina okuddayo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi gwa June omwaka gwa 2024 event kye yaliwawo mu Uganda okitegera yali nam Museveni yali adduka policies z'abaana abantu nabagambe no revolution eri made up by foreign policies mu domestic policy mugenda kola events nabagamba abantu bano bali ku interest era eno EU eriwo kuba interest za nsi yaabwe we baliwo kati zabera threatened ennaku z'omwezi 15 omwezi gwa June omwaka gwa 2024 ne zibera threatened ennaku z'omwezi 21 omwezi gwa June omwaka gwa 2024 Museveni akuyingiza G77+1 then ngenaku z'omwezi 1 January Museveni yakuyingiza BRICS kitegeeza ki ali against interest z'abantu ziri threatened then we bamala okukizula nti ziri threatened ne batunuulira third factor egamba ki third factor yegwe omuntu oba people power yegwe ogamba ki mwalalinga behind against the regime temukwatagana na regime yensonga lwaki olunaku olwaleero tu preaching a protest vote ne tukugamba genda olonde against the system mwagala kugisuula mwe bannansi kati bana abantu bakimanyi nti mwe bannansi musobola okusuula system eyo kati nabo balina kukola ki kusaidinga yensonga lwaki mu video eno gye ngenda okusembayo nayo president akugamba twagala tulabe leero ensi wegenda okukyukira banna Uganda batya sengo osituka tulabe polisi z'abantu bazikola oba tezikola kati tosobola kunenya abantu bano hypocrisy yamwe nga mbadde mu fake opposition challenge mugitadde mu 2021 era bwa yensonga lwaki mu 2026 bakugamba weetuli tuzze bana basajja kye babadde bategeeza His Excellency Kyagulanyi okumuyite UK kye baali bategeeza His Excellency Kyagulanyi mu August addayo mu America kye bategeeza bakugamba ba Democrats tuyimiridde naawe what next munansi gwalina okukola move eddako muyina okulonda mu bungi wemala okulonda mu bungi muyina okusituka senga akalulu kabeera kabbiddwa then consequences muzibalekere wa Museveni ebintu bino yabisayininga okitegere ekintu kino let us understand these policies tuzitegeere tuvenga kuveeri buli omunga avudde gyavudde olwokubanga ayagala following n'ayatula mu video banange foreign policy tugireke nkiddemu foreign policy nabagamba mugireke ebere one man's army ngagisobola dani okwonoona kitegeere ekintu ekyo so muna Uganda get ready for change kiddemu get ready for change Museveni ali against interest z'abaana abantu era bino ebatambula abantu abo mbalaba boogera bwogezi but they have time for reaction tetulina mundu naye tulina emundu just watch the space okitegera guwetegeke kukola lwoloyo nabagamba wait for time t bino byonna nabibagamba nti bijja kogenda otegerera sigino time t esembedde